tebalina kye baatukoze. Ne betwagala tubaagala lw'ebyo bikolwa byabwe, ne betukyawa tubakyawa lwa bikolwa byabwe. Mwasayidinga n'abatemu, mwajja ne mutandika okukola komenti ku bantu nga babonaabona abantu battibwa. Mu mawulire agakagwawo Loop oba osobola omuyita leader of opposition Joel Ssenyonyi agobeddwa okuba LOP mbantegeeza leader of opposition mbikuletedde mu maaso. Mama Zandriga agambye nedda okusinza ku information gwe tumubeera nga tufuna, ate ye David Lutalo si birungi amule ge tufuna agavaako saidi zeeyo Luweero Kasana tali kiddira okulumba His Excellency Robert Kyagulanyi, naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno gimpeteka like oba omaze subscribing wegete omugudu gwaffe guno katutandikirewo wa David Lutalo ebibye si birungi oluvannyuma lw'okubeera ng'alumba abaana ba National Unity Platform olunaku olw'ejjo ekiro wali ku kibozibozi live eya Bruno K wamu ne Lady Puzzle. Abaana bakedde kubeera nga bamusabula nkugambye talabangako abaana basabulanga abaana ba NUP era amaziga gamuyiseemu okusinza ku information gwe tufuna n'asobola okubeera nga akkiriza era wetwogera essaawa zino bamutaddeko ecupa. Oh my god, abaana ba NUP nzikiriza amuyisaamu egala. Njagala kupulenya eno video ya Omar Kiseka asobole okubeera nga akunyonyola David Lutalo ali mu kuzannya ddiiru ki ne gavumenti ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Kugambira video tugiwa obudde bungi nnyo. Abasinga bali bamanyi David Lutalo yakyuka kubanga teyayimba mu kampeni za NRM era bali ready okubeera nga abaddamu okumwogera. Sokoleza Omar Kiseka tumaye tuyongere. Tegegasiza okunjagaza abantu. Embuzi ku nkondo. Omar Kiseka ku nsi mu kabuli ne mu ggulu. Omar Kiseka ojja kuva South Africa ngandawo yekutuse okwebaka ku manga azala nakumala afulanda njja kuva South Africa ngamba binagali wabweru ku nsi mu kabuli ne mu ggulu nakukwata n'enkuunika nagende Tanzania n'enkuloga. Bwe kankubulire ebigambo bino, tewaliwo omuntu asobola kukuba muntu n'amusuula mpozi ng'omuntu oyo akoze ebikolwa ebimusuuza. Abantu nga bakubye Kyagulanyi basasuddwa abo bonna naako kalayivu ke mwabadde obo bonna babeeraawo kukakkanya musajja oyo naye nga yeeyongera waggulu. Weebuuze lwaki? Kubanga ebikolwa bye tolina kusobola kusinziira kumusuula. Kati gwe David Lutalo ebigambo bye wayogera bye bikuyigga. Weezuukusiriza ekimenke. Osegedde? Weezuukusiriza ekimenke. Music career yo yali etambulira ku sympathy ng'abakyala bagamba bambi Lutalo nga bakulaba ng'omuntu mulamu. Kasita wakola comment ey'ekisiru ng'abantu battibwa, abantu batulugunyizibwa, abantu basibibwa tebalina musango. Kasita wakola eyo statement ey'ekisiru, sympathy neekuvaako. Kati sympathy we yakuvaako n'oyingira kye bayita amazina g'enkima. Kati ogenda kuwulira kye bayita emikira. Ogenda kuwulira emikira. Nkubuulira mugenda kulaajana bwe mutyo mulaajane bwe mutyo mutandika okwekwasa abantu abalala. Musimanyi King Sahaya abatuma. King Sahaya yatutuma ne ku mayinja. King Sahaya yatutuma ne ku misaaki. King Sahaya yatutuma ne ku Gravity ne ku Kenzo ne ku Bebe Kulu. Bikolwa byabwe era abo betutannakwatako tebalina kye baatukoze. Ne betwagala tubaagala lw'ebyo bikolwa byabwe, ne betukyawa tubakyawa lwa bikolwa byabwe. Mwasayidinga n'abatemu, mwajja ne mutandika okukola komenti ku bantu nga babonaabona abantu battibwa. Busajja mwe temulina na nsonyi, temulina na kuddawo kwefuula balwana mbwate gwe mwe Bakiseka ogenda kuddira simanyi ogenda kudda oyina empale. Leka nkubuulireko, we wajja ssente nze ne wenzirabawo sisobola genda nenzijjawo. Oyo yenze bwe sente ze weewana z'oyina z'olabanga owakabye ennyo bye wakola okuzifuna nze ate soba bikola. Gwe Lady Puzzle gwolooza olaba baziwa ggwe bibuno kati olwo Kiseka osegera olaba baziwa ggwe muli mu kwekwasa bantu kubanga mulaba be bafuna, mulaba be bakola ki, be baagalwa. Mwe mwakyayibwa lwa bikolwa byammwe. Nkubuulira ekyo libeere essomo eri abalala n'abalala bakitegeere. Tobalaatiranga mu bantu. Abantu abo be batambuzanga obuyimba bo nga bagamba bambi Kasajja Katu. Wayimba bulungi Lutalo kituufu, wayimba bulungi era oyina ennyimba ennungi, naye ekyagaza omuyimbi kisukka ku kuyimba, tekikoma ku kuyimba. Ako temwakategeera. Mugende wa Museveni asasule kaliya zammwe ezaafa, azibasasulire. Naye ebyo bye mulimu
mugenda kuwogganira awo emyaka 7 nze nkubuulira muli kubani muli kuba King Saha kati King Saha olina music kyatambula amusinga so kumbuulire omusajja yasalawo n'aganze kambeere mwana kambeere lofiti mwene musalawo mubeere bu Babiloni buyuda ne mutandika olaba abantu nga batalina makulu kubanga mwe mwagala kufuna kati abantu babajjako ekyabwe musigaze ekyammwe ekyo kye muyina kye ekyammwe nkubuulira kye mugwana yes ebyo by'ojjowooza mbu simanya Afulandani ojja kukomawo ng'oli bwoti Afulandani sente gyewazijja goloza bayinza muwameka naye yasalawo n'agaawo yo gasiya simubeeramu nga ne we ziba zijjudde waawo agamba wakiri mbeera bwenti ekyo kye bayita omuntu naye mwe mwasalawo ne mutunda emyoyo gyammwe ne mugenda ne mweyiira omusaayi gwa bannayuganda abafa ezo ze results kati mugumire emikira mugenda wulira kye bayita emikira nga tubitadde ku mabbali eby'omukulu David Lutalo nkugamba bana ba NUP tebakyasinika amanyo naddala ku bikikwatagana ne His Excellency Robert Kyagulanyi wali omukulu eyavuddeyo n'ategeeza bana Uganda nga leader of opposition Honorable Joel Senior owa Nakawa West mbu bamugobye kuba leader of opposition njagala kubajjukiza nti NUP is a party of freedom and democracy kitegeeza His Excellency Robert Kyagulanyi wagamba lopo banange webale kubeera ng'osavinga bana Uganda ky'osavinga ko kimala abalina okubeera nga agondera mateeka na stepping down kubanga NUP is a democratic party si party yogamba nte nze yasinga okukola biki kasita abantu basalawo ne bagamba ono yaba alina okuddako ne bagamba Maseruka leader of opposition byaddala abatutulirwedde okubeera nga hatumutambulirako emabega video yino soko girabireko ng'omukulu yeefuula leader of opposition obanga yeefuula His Excellency Robert Kyagulanyi. Lina Zedwiga yakwasiddwa obukulembeze atandise okuluma. Lina Zedwiga nakugamba y'omu ku bantu mu Nuupu awo abatatoletinga nonsense. Agobye Joel Ssenyonyi biseekezi ku bwaloopu. Lina Zedwiga agamba ye tafaayo ku bbanga ki yagenda kumala mu ntebe eyo ekitayagala kumanya wabula ayagala ebbanga lyagenda okumala mu ntebe eyo aleke ebyafaayo era nga gwatandikiddeko ye Joel Ssenyonyi. Agamba ono talina kuddamu kubeera leader of opposition. Bino byabaddewo mu lukiiko olwa executive eya Nuupu eyatudde Lina Zedwiga naga nti mu bimu ku biragiro byasoose okuwa kwe kulaba nti Joel Ssenyonyi biseekezi tadda ku bwaloopu asikizibwe John Baptist Nambeshe yeroopu addako okusinziira ku Zedwiga. Olukiiko luno terwawedde mirembe era omusajja ono biseekezi n'abamu mu Nuupu awo abamukkiririzaamu nakugamba ali beekutulamu ebibinja mu lutalo luli olwaliwo ani akwata entebe bannange. Wow. Ono omusajja alina abaana n'omukyala ewaka. Wow. Mukyala we amufumbira ettooke n'alinyiga n'alibooweza n'amugamba taata ani oba taata Nakijoba kulikayo. Taata Nakijoba kulikayo nakulabye ku YouTube yo ng'oyisaamu NUP eggaali era likes nakulabye ng'ofunye nnyingi era gendera ddala n'ogwo omulimu. Wow. Sebo weebale nnyo omulimu omulungi gw'okola naye you guys munaatusonyiwa okubaleetera obusiru bw'abano abasajja ku internet. Bano abasajja baaliyo sobola otunuulira ekisajja n'olabira ddala nga bakizaalira abaana ng'abaana kirina 7 ewaka naye nga kirinako omu waakyo. Lwa nsonga ki? Omukazi yagamba kamuzaalireyo kino ekimu ekisirusiru ekyana kye anattunka n'ekyo sijja muwa abaana bangi kubanga we namuwa abaana abangi abaana bange bajja kuba nga bafunye taata omusirusiru. Kanyende ebbali nzaaleyo abaana abagezigezi mu basajja abategeera naye guno ogusirusiru gundabirira kagulabirire n'aboono abaabano abalala be nazaala bye bino ebisajja ebinyuma okuzaalira abaana nga si baabyo.
nekituuka nga mu nsi mwekiri ng'abaana bakuze ne bakigamba abaana si babo nekisooka kikaaba amaziga ng'ate kikaddiye nga tekikyasobola ku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruna omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.